Mukama atujjukidde n'amala n'atwerabira. Enkuba etonnya ekyotera mu Rakai esinze kukosa abatuuze ku byalo okuli Kachanga, Chakonda, Kisamula n'ebirala ng'esudde amayumba, ebizimbe by'amasomero n'okwonoona ebirime. Abantu beno baludde nga bakaaba omusana ogubadde guludde nga gwememula kyokka enkuba bw'etonnye ne baleka nga baasimula. Ku kyalo Kabira enkuba ebadde mu kibuyaga esudde amasomero abiri okuli St Savio Kachanga Primary School ne Trinity Academic Primary School nga ku Savio abayizi abasoba mu 10 baddusiddwa mu ddwaliro lya Kyotera Muslim Hospital okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okukubwa ebizimbe ebibiri. Kati bali mu mbeera ki? Abaana kubaluma kusomera namwana mwenyambala n'ezivuga kusomera nga bamaze okubaleka Kyamukisa mulungi nti abamu badisicyagingiddwa bazeeyo waka bano be bakyaliwo naye tusaba nti embeera era tulaba nti embeera egenda edda mu nteeko. Abaana basinze okukosebwa ba kibiina kya 2 n'ekyokutaano ng'okusinziira ku musomesa Hamid Matovu enkuba abasomesa basanze mu bibiina nga badduukiriza omubadde n'abazadde banguye okutuuka okutaasa embeera. Naye nga sibabadde muwendo si mungi nnyo ogukoseddwa babadde abaana 11 naye nga abafunye obuzibu obugamba nti kale bw'amaanyimaanyiko ng'ate era nabo tibaweeseza bitanda babaddewo 6. Omubaka w'essaza y'Ekyotera era minisita wa microfinance Haruna Kyeyune Kasolo asaasidde bannakyotera bonna abafunye obuzibu. Bulijjo enkuba bwebula bw'erabika ate ejja n'amaanyi ejja nakwonoona so badde mbasaasidde nnyo tugenda kusala amagezi gonna okulaba nti tutegeeza gavumenti tulabe ng'eki gyesobola okuyambako mu mbeera eno. Mu ngeri y'emu enkuba egoyezza abantu ku byalo eby'enjawulo mu munisipali y'e Mubende nga mu kiseera kino abatuuze tebasigaza wakwegeka luba. Ngenze okulaba omukazi wange ajja adduka nga ngamba yanguwe waka amabaati gonna ennyumba egabikuddeko akasolye kakubye mu luggya ogenda otuuka waka ng'ebintu byonna byafaafaaganye. Bategeezza ng'enkuba bw'ebadde erudde okutonnya mu kitundu kyabwe kyokka ate bw'etonnya eyonoonye bwonoonyi. Tugenda okubaliramu nti n'abaana bagenda kutuuka okuba nga tebakyasoma ng'ebintu byange bibadde bigibwamu ssente bigudde kuba mulimu kasooli ebitooke n'emmwanyi ezimu zonna ziri ku ttaka. Tubasaba tuyambagane tusobole okuzaawo ennyumba zaffe mpola mpola tugira twebaka. Ate ye meeya wa Mubende Municipal Sekiziivu Innocent asabye abatuuze okutandika okusereka obulungi ennyumba zaabwe ng'ensereka embi evuddeko bino byonna. Kubanga biimu ey'enkokota eyo mwetutera okusiba ku payonieri eviye wansi wa biimu eyo. Okiraba? Biimu eyo nnungi tugyetaaga. John Bosco Mulyowa ne Musa Kabogoza be bakusakidde eggulire lino okulaba Bukedde TV 1.